Mbanirizaako munamwe abali ku Mutindo TV oba okimanyi bakozesa nga bukozesa sembera kano kamwe leero. Ono yeebuuza akola atya? Yakutte boosi we ne mukazi we. Boosi mu kifo ky'okwetonda ante ne yeekaza bwekaza n'amugoba ku mulimu. Byatandise bitya era bijja bitya? Musajja mukulu ono yangambye akolera mu kampuni emu akola nga kashiya. Amaze ne mukazi we emyaka 15 balina abaana basatu. Naye lunaku lumu yaweereddwa ssente obukadde 35 azibankinge. Ssente ezo zamuweebwa lwakutaano obudde nga bugenze ng'alina zikeezayo ku Lwomukaga mu banka. Nga webeera enkola ye ssente azisuza waka n'azibala n'azitereeza n'akeera mu banka nga tannagenda ku mulimu. Yageze okudda ewaka ekyamwewunyisizza yakutte mukyala we ne boosi we nga bali mu byekola munnange ne bimugwako. Boosi n'ayambala engoye ze n'agenda, talina kye yamukoze. Ne basigala ewaka n'omukyala, empine zivuga. Ne bukya bulungi, omukyala teyanobye. Omwami yagenze otuuka ku mulimu nga bamwebaliwa nga bamugamba wagobeddwa ku mulimu. Teryakomyawo n'addayo ewaka nga yeebuuza kikyazzaako, wabula nga tannabankinga ssente za mugagga obukadde 35. Yabadde ali awo ewaka ng'emmotoka etuuse n'abasirikale. Boosi n'amugamba, tugenda ku DNA. Mu baana bo bw'olina abasatu ninamu abaana bange. Muvubuka ne bimusobera. Basirikale ne bakwata abaana n'omukyala ne babayingiza emmotoka naye ne bamugamba tugende. Ne bagenda ne bakola tesiti ze bakoze. Wayiseewo ennaku 2 DNA okufuluma ng'abaana 3 babadde alina. Abaana 2 ba boosi we, omwana ayinamu omu. Tabitegeera. Yeebuuza azzeeko ki? Agamba akyalina obukadde 35 obw'omugagga. Agamba agoba omukazi asigaze obukadde 35 awaseeko omukazi omulala afune n'entandikirwa kwa kuli muyagobeddwa. Oba akwate obukadde 35 kuba si bubwe bwa mukamwa bwe. Abumuddize asigale ne mukazi we nga bwe bayiye ekiddako. Oyo tumuyambe. Nze Mutindo the writer, oli ku Mutindo TV. Gwali ku TikTok following, ali ku YouTube eri subscribing. Mubere bulungi, mweraba, yeebuuza nkole ntya nze, ye woba gwe okola ki? Mubere bulungi, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.